era olaba omugenge onfuna yamala ku kidiba nga emyaka 38 alindirira ki kidiba kiri mukaaga gwe Yesu Kristo yajja nakola ki kwata kitanda kyo agende tiyamukuba bigwo Katonda baba wonya bane tabakuba bigwo yes nga mu makanisa bwe bakola ago kati gafuka masabo wanje gafuka masabo kati mamachi amakanisa gabasomba bana abalokole amachi ofuna mpayo gogomanyi Katonda gwe yawonya namukuba ebigwo oli nagalaga najaga akola omukono bati mwenane mugwane mweyala Katonda awonya bwatyo zegira baga filimu akasajja kano gabbya abantu nate tukomyewo abatulawa ku Brown Skin Events tubebaza nnyo mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga mwebale nnyo na commentinga amanya agangenze Douglas K Segawa banange era tubebaza bebaliza ddala okusubscribinga okwo tweyongere nnyo n'amaanyi gwalina mukwano gugamba mukwano gwa subscribinge ku Brown Skin Events amaanyi mugatuwa kyobola batukomawo buli lunaku ne tubaweereza amanya agangenze Douglas K Segawa nga tusinzidde wano ku Infinity Terrace. Infinity Terrace bayina apartments, bayina A&Bs, bayina akabaala akalungi batunda ebyokunywa abagala whisks abagala gins abagala cocktails abagala mocktails ebyokunywa weebiri abagala soft drinks nga sodas byonna webiri at a very cheaper cost by the way oyagala A&Bs zili very cheap abayina house parties abana ba campus kano kafo kamwe this is a plot for you to just come and hook up every Tuesday babeera ne quiz oba oyagala okubeera ne quiz n'okutambulako ne family yo osobola okujja and you brainstorm wano ku Infinity Terrace. The ambience is really very good nga bw'osobola okulaba ambiance nnungi akafo kali waggulu tulengera ab'enaggulu ne tulengera ab'ekisaasi kale tuli ku kasozi waggulu gye tulamulira ensonga zino amanya agange nate ze Douglas K Segawa tukomyewo n'ensonga semasonga gye twabasuubiza yiino wano tugizizza episodes zaffe eziwedde ezibadde zikwatagana ku kimu eky'ekkumi ebisiibo biki tulina omulamu leero gwe tuleese leero era nga ndi n'omutukuvu Moses Wadimba era akomyewo nate okutulambika obulungi ku luno alina omulamwa nga bwe mugulaba wano wazaalibwa omulundi ogwokubiri ekyo kibuuzi yo wange wazaalibwa otya oyinza okuba wazaalibwa omulundi ogwokubiri naye kibuuzo wazaalibwa otya omulundi ogwokubiri agenda wali wano atudde mu katebe agenda kunoganya ensonga zino bulungi emu ku emu nina ebibuuzo bye mwambuuziza mu inbox yange ngenda bimuleetera bimubuuze ekirungi kya byonna lubaale w'omulamu tasamirirwa uno wano atudde mukulu omutukuvu Wadimba Moses tusanyusa okulaba nate amina erinnya lya Mukama lyebazibwe amina mwena abali ku mukutu kuno abatulaba mwebale followinga namubiri munebalize namubiri webale omulimu gwokola abulira enjiri mu magezi era naye era katukamusabe ne kano ani namubiru obuntu busale enjiri etuuke ku bantu yeyo poto yokka gyojja okukozesa byonna ani namubiru ebikusumbuwa omungu abikumalire Mukama tukusaba kuwa omukisa ogusinga tambuza enjiri eno mu magezi amina omugabo gwe guli mu ggulu w'anaabaana agenda ani okawulidde ako tugende maaso n'obulamu abatulaba olunaku olwali tulese kipya mubadde mukiwulira nga kibasomesa bannaddiini bammwe naye ku luno gano ge mazima bino ebimu badde tebasobola bibagamba kubanga tebalina mwoyo mutukuvu abibamanyisa ekibuuzo wazaalibwa omulundi ogwokubiri ye oba wazaalibwa omulundi ogwokubiri wazaalibwa otya in English bayita to be born again but the question pops in how were you born again isn't it yeah okay wazaalibwa otya omulundi ogwokubiri Bebulaniya 12:9 egamba etya tusooke tusomewo
Beblania Hebrews chapter 12 verse 9. Beblania 12 olw'omwenda lugamba bwe tuti nate twalina bakitaffe ab'omubiri waffe abaatukangavula nga ne tubasangamu ekitiibwa kanduddemu. Beblania essuula ya 12 olunyiriri lw'omwenda. Nate twalina bakitaffe ab'omubiri gwaffe abaatukangavulanga ne tubasangamu ekitiibwa. Tetulisinga nnyo kugondera kitaawe w'emyoyo ne tuba abalamu? Olunyiriri luno lyogera ku bataata babiri. Olwo bataata ab'omubiri beeyogeddeko nti baatukangavulanga era twabasangamu ekitiibwa. Naye tulina ne taata w'omwoyo. Teyandisanidde ekitiibwa ekingi. Ekibuuzo, ani azaala emyoyo? Okay, awo tunnyonnyole naffe tusobole okuyiga. Tulina bataata abatuzaala mu mubiri, kitaawo ne nnyoko gye bali. Oba onfuna kitaawo akuzaala yazaala mubiri nti gwe ddaaga. Naye waliwo taata yazaala omwoyo. Kyova olaba omwana waasobya oba nabba ne bamuleeta eri bazadde be ne bamugamba omwana we yabbye, omuzadde addamu bw'ati. Tuzaala mibiri naye tetuzaala myoyo. Ekibuuzo kye kiri ky'obuuzizza, ani yazaala emyoyo? Ye Katonda. Kati ekibuuzo gwandaba ono yeeyita Father mu Bakatuliki azaala ki? Soko kiddemu ekyo. Olunyiriri lukulaze bulungi nti tulina bataata ab'omubiri akuzaala kitaawo. Ne tuba ne taata w'emyoyo ye Katonda. Father mu Bakatuliki azaala ki? Taata si wa kiwaani oyo, Father si wa kiwaani. Andabikiranga. Onfuna? Kuba talina kyazaala ya. Azaala ki? Olebe balina bakitaffe emyoyo. Tosobola kuŋŋamba ng'abalokole bagenda batera kiwa kintu kinyo kiri nnyo mu balokole nti nina taata wange ow'omu mwoyo. Omuntu tasobola zaala muntu mu mwoyo. Taata w'emyoyo ali omu. Katonda. Katonda azaala. Mwafuna? Abasiraamu bo kye bata. Nindako Katonda azaala. Katonda azaala myoyo. Kati abasiraamu bakirefutingirawa. Bo balowooza okuzaala kwa Katonda alina ggula kitanda ne piro. Neyegatta n'omukazi mu kikolo. Katonda azaala atya? Katonda azaala emyoyo. Kati kino kye tugenda okunnyonnyola akuzaala atya? Omulundi ogwokubiri. Naye nga nkunnyonnyodde bulungi nti waliwo azaala ki? Emyoyo. Omubiri n'emyoyo. Nti tulina kitaffe ow'emyoyo. Kati gwe omwoyo ogwo okuguza wazaalibwa otya omulundi ogwokubiri? Kino kye tuleese omulama gwe tutandikidde wano. Era olunyiriri lwe tusomye mu Beblania 12 olw'omwenda. That is Hebrews 12:9. Yes. Olukunnyonnyola nti tulina bataata ab'omu mubiri n'ab'omu mwoyo. Onfuna? Nti bataata ono yasinga okugwanira ekitiibwa ekingi ennyo ow'omwoyo okusinga ono ow'omubiri. Oba onfuna? Kati eddiini nga zisomesa ebintu bino bakusomera Nikodemu. Ngiwulira. Ti Nikodemu Kristo yamulagira nti omuntu atazaalibwe n'amazzi na mwoyo. Tusomewo Nikodemu omuntu asobole okukitegeera obulungi. Abatulaba luli Yokaana 3 tandikirawo. Yokaana? Yes, 3 tandikirawo. Yokaana ekisooka, right? Yes. Okay. Yokaana 3 okutandikirawo gamba bweti. Awo waaliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro ajja eri Yesu n'amugamba nti tandikirawo. Yokaana kutandikirawo. Yokaana kutandikirawo. Yokaana chapter 3. Chapter 3? Yes. Okay. Yes. Awo. Yokaana chapter 3 verse 1. Lugamba bwe luti. Awo
waliwo omuntu w'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu mwami mu Buyudaaya oyo najja gy'ali ekiro n'amugamba nti labbi tumanyi nti agamba Kristo tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala nkugamba nti kasita olaba ebigambo ebyo nga byeddiŋŋanya omanya Katonda anaaba alayira ddala wokigwako anywhere omanya akikkaatiriza akkaatiriza ki ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kuli okwasooka wakutegedde bakitaffe batuzaala onfuna naye kati okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'okuzaalibwa omulundi ogw'okumeka ogwokubiri nti era atazaalibwe mu mulundi gwoku tajja yingira bwakabaka bwaki bwa Katonda. Amunnyonnyola atya omuntu anaazibwa atya omulundi ogwokubiri akimunnyonnyola wano tusome olwokuna. Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde tannabitegeera kikomisa yali mu Bafalisaayo baali abayigirizwa abasoma. Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa ye kati alowooza kuzaalibwa kuno okw'omubiri kyobula abuuziza nti omuntu asobola okuzaalibwa nga mukadde naye okwo Yesu si kwe yali annyonnyola oba nfuna era bano amadiini go gannyonnyola kino ganaaza ku mubiri balooza bya mubiri naye waliwo okuli okunaazibwa kubanga Katonda azaala myoyo ebintu bye bya myoyo tazaala mibiri babatiza ku mubiri bakunyika mu kidiba ky'amazzi abatiza mubiri kyovula bibite bibavaako bikaseera baleekana Yesu tuyambe Yesu bannange si wakuleekaanira okumanya ekibi kino kyabalema okubavaako kati basalawo okumukoowoola sooka olindeko katono bino bye tulaba abantu baleekaana mu makyaki ekibi balemye okutegeera okujjako ekibi kino kibaba bagamba mukoowole Yesu emirundi 7 Yesu kati omuntu ali muggwe okoowola bwaki ng'oluvaawo bayimba wali Yesu wali Yesu ate wali ate omukoowoola ate oluvaawo n'oyimba tompitangako mulokozi nga nkukoowoola kati okoowoola bwaki ng'odde ali muggwe. Are these people actually confusing themselves? Be confusing abubuka na buka. Tutulwe lunyira oluli mu Hosea 4:6 nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Tibamanyi. Naye tugezaako okujja okubalabula bagamba tuvoola naye nga tuvudde ki? Omuddugavu ogezaako okumulabula kiyita kumuvuma kuvoola. Tumugamba nti zino eddiini zonna za sitaani zikola ebikola bya sitaani agamba muvoola. Bw'omugamba nti bannange biri omuseveniside ojja n'omugamba nti gwe oli museveniside weyita omuseveniside naye bino simanya nti sabbiiti simanya toteekeddwa kulya nswa simanya olina ogenda mu mbaga ez'ensiisira ebyo byakoma sebikwatako ovodde. Bw'ogamba omukatuliki n'omunyonya n'omugamba bannange obugaati bakuwa kagaati batolidde Yesu Kristo because akakagaati eyo ŋŋaano ogenda kali omala okapame kati wakapama Yesu bumeka buyitirivu ebintu bya baweereza mu mibiri Katonda tetumusinza mu mubiri wabula katumusinza mu mwoyo. Amadiini gonna omusiraamu era notujja ne tugulabula ne tugamba naye omusiraamu banaye Katonda si wa network tulina tunula mu direction yemu nga bonti alina tunula mu kibula nti atunule mu direction yemu omusinzi nedda kuba nirambika bulungi ebintu bina Katonda yatonda gundi yonna east north south wona wotunula ajja kukola ki ajja kula lwaki ogolooza ye wa network nti wositatuna mu specific direction yeno tajja bwe situnula mu kibula naye tunula ne mukowola ayinza obutampulira bwe basomesa naye ate ng'ekitabo kikuvukwani si bwe kisomesa. Eddiini zonna zaava ku bigambo bya Katonda ne beegunjizaawo ebyabwe. Omulyoke ne tugamba bannange okubatiza kwa mazzi kwakoma
okusiiba kwakoma ovudde ovuma oba babiwuliranga fe ababavuma nanti temwogera bipleasinga matuuga ate tutwogera kituufu kyova tuvayo ne tugamba ali eyo n'atulaba ajja kiproving ye we yakisoma tugulwaki buli overnight ogenda buli lwakutaano wakisoma wa lwaki togenda n'olwokubiri kale oba ogenda olwokutaano kale tulage wakisoma nti buli every Friday have to go to overnight oba sino wekibanga kyali mu Bible bwekibanga kyali mu Bible kibategeeza bino ebintu ebisinga bagunjawo beegunjizawo byabwe kati basoma Nikodemu nti Kristo amugambye ki amazzi badduka mu River Nile badduka mu hotelu zini swimming pool za mu hotels kubatiza abantu kivula abantu balwadde emisujja abonfuna abamu bafiira namu wali yafiiramu bafiiramu yes amazzi ago agamazi sigeyo gabatuma agamazi gakolimibwa ku lunaku luli Adam ne Eva we yakola ki ensi we yakolimibwa n'ebyalimu byo agamazi makolimye kyovola buli abagwamu tegamazi tegasobola kuwonya water is not life kifu senga abagwamu tebafa if it's life anji water is not life senga abagwa mu bidiba nyanja nolaba nti the boat capsize senga tebafiiramu if water is life ne wano mazi kige bamugamba tukomye ku lwokumeka tuddemu ku lwokuna Nikodemu namugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bwabanga mukadde ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa olwokutaano Yesu namuddamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo kati ebintu bibiri bino byolina okuteeka okuzaalibwa byoteekeddwa okubanga obifuna oba ofuna olyoka oyingira mu bwakabaka bwa Katonda olina okubanga ozaalibwa n'amazzi n'omwoyo bintu ebyo bibiri naye mazzi ki kibuuzo ebadde ngenda okujjaawo mazzi ki okimanyi nti Kristo alina amazzi ge yajja nago galiwo nkunnyonnyodde bulungi ti Nikodemu wano Yokaana 3 okutandikirawo Nikodemu abuuza Yesu Kristo omuntu azaalibwa otya nga mukadde bikoze bitya then amazzi n'amunnyonnyola nti omuntu alina okuzaalibwa amazzi naki n'omwoyo kati wano Yokaana 3:5 soke tulaba amazzi kige yali amugamba twagala ago okumanya Yokaana ekisooka nga tetunnagenda ku mukazi mu Samaliya yes 5:6 Yokaana ekisooka 5:6 sabula otyo oyo ye yajja n'amazzi oyo ye yajja n'amazzi n'omusaayi Yesu Kristo si n'amazzi gali gokka naye n'amazzi gali n'omusaayi guli nti Kristo yajja n'amazzi ge si gano bino ebidiba kyannyonnyola omukazi Omusamaliya mu Yokaana 4 gwe yasanga wali ku luzzi n'amugamba senga obadde omanyi obukulu bw'oyo akusaba nti amazzi mpanywe nejjukira baali batudde ku kidiba onfuna ko omukazi n'amugamba nti gwomanyi oluzzi luno emyaka gyerumazeewo n'alyoka amujuliza ebyo era nawe tugenda kutuukawo nkunnyonnyole bulungi kiki yali akola ki naye otegedde bulungi nti Kristo yajja n'amaki n'amazzi ge era tugenda gete amazzi ge galiwa ddala gali fiziko kubanga amazzi ago tugategedde n'omwoyo nti byebyo biteekeddwa okubanga okolebwako oba ofuna oyingire mu bwakabaka bwani nzikwatamu katono omulabi waffe wa Brown Skin Veins amu n'atusonyiwamuko embeera y'obudde nga mugimanyi eye Uganda kasala kakuba ebireekaana ate nga ddala gino emiromo gye tuliko tuli mu kuyigiriza emyoyo gino emiromo nga bw'ogiraba wano gyasimba nnyo gyetaaga omuntu ng'obwongo ali concentrated nnyo ekyoba olaba tukyusizaamuko katono omutukuvu tukomye wali ku mazzi n'omwoyo Nikodemu Kristo amunnyonnyodde nti omuntu okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ayingire mu bwakabaka bwa Katonda alina okuba nga azaaliddwa amazzi naki n'omwoyo era Yokaana ekisooka 5:6 nekunnyonnyola nti Kristo ono yajja naki n'amazzi ge n'omusaayi ekintu ekyo kikulu nnyo
n'omusaayi ndagaano enkadde twalabanga nti basaddaakanga ki ne bakwatanga omusaayi gw'embuzi n'endiga ne bagutangirira watukubuwa onfuna kikulu nnyo tokitwala very light kisoma n'okitwala nti kya bulijjo kati nkunnyonnyodde bulungi tiyo yajja n'amazzi ge gannyonnyola omukazi omusamaliya oba onfuna era ayogera mu Yokaana 7:37 nti buli alina ennyonta tusomewo Yokaana because kiba kijja kujjayo amakulu bulungi nnyo omuntu abenga akitegeera bulungi. Yokaana 7:37 Yokaana 7:37 tugende mu maaso lugamba bwe luti Yokaana 7:37 naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga Yesu yayimirira n'ayogera waggulu n'agamba nti omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe. Waliwo amazzi gakola ki? Galina ge mazzi kyago amazzi ago gakunaazaako ekibi. Gano amazzi g'abasiraamu, gano amazzi ge babatiza abantu. Gano amazzi ga bika bingi nga bw'olaba wano. Tulina amazzi abasawo be bakuteekako ku ccupa, ago nago mazzi. Ofuna tulina amazzi agabeera mu zibbaatule z'emmotoka ze tutambuliramu ne pikipiki, ago nago mazzi. Waliwo amazzi agazaala agazaala omuntu omusajja n'omukyala agazaala omwana enkwaso semene. Yes, ago nago mazzi gayitibwa mazzi. Waliwo n'amazzi agooza emirambo ge tutawaaza ge tunaabisa, ago nago mazzi. Ne tubula n'amazzi aganaaza ekibi, gano kati saa zino ge tunnyonnyolako ge bannyonnyola Nikodemu. Amadiini we gaasoma amazzi ago gaddukira ku ki? Ku bidiba, ku nnyanja na wonna. Amalala gakukwata Bawulo ne bakumansira, Abakatuliki n'Abaanglikani ne bakumansira. Mbwe ekibi kikuvuddeko. Lwaki omwana abba? Kibabuuze. Oba onfuna kati amazzi gano nti Kristo ayogedde mu Yokaana 7:37 nti buli alina ennyonta akole ki? Anywe. Era ayongera ajje gy'ali akole ki? Anywe. Era gegana amazzi ge yannyonnyola omukazi Omusamaliya. Kati wano kikujjaga bulungi nti waliwo amazzi omukazi Omusamaliya ge yali alaba naye gannyonnyola. Kiko evidence nga ne kikulaga nti waliwo amazzi galiko ebi. Tusomewo. Ago mu kidiba ali omukyala we yali omukazi Omusamaliya. Tusome Yokaana Yokaana 4:7. Tusigala wennyini mu Yokaana ekitabo. Yokaana 4 tutandikire ku lw'omusanvu. Omukazi Omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Azze kola ki? Kusena amazzi. Yesu n'amugamba nti mpa nnywe. Onfuna kubanga abayigirizwa be baali bagenze mu kibuga okugula emmere. Olw'omwenda awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti gwe Omuyudaaya kiki ekikusabya okunywa erinze omukazi Omusamaliya? Kubanga Abayudaaya nga tebatabagana n'Abasamaliya. Olw'ekkumi Yesu n'amuddamu n'amugamba nti singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda n'oyo akugamba nti mpa nnywe bw'ali gwe wandimusabye naye yandikuwadde amazzi amalamu. Kyegezaako tegeeza gali sigi yali ategeeza gano amazzi agano omukazi Omusamaliya ye ge yali ategedde agali mu kidiba mafu. Kyova olaba atera okugamba nti water is life nga tunyonnyoddeko oluberebere nti senga is water life senga bagwamu tebafa webanga ago amazzi gagaba bulamu. Mafu. Wamfuna kati kyannyonnyola ki omukazi Omusamaliya. Era tugenda kutegeera lwaki Yesu Kristo yajja ku mugga Yoludaani. Nati bo bajja kugamba gutokkiriza mu mazzi ge babatizaamu baana baabwe. Right? Kiddemu ekibuuzo?
Ante abantu bajja kubeera abatulaba ku Brown Skin Events right now mulina abaana nga mwababatiza n'amazzi abantu gano mu bawula abamadini bakumansira kati bo bajja kubuuza ekibuuzo Kristo bwe yagenda mu lugga Yordan ne bamubatiza tugenda kukira Kristo yagenda ku Yordan yagenda kumubatiza Kristo yagenda ku Yordan kujjawo bibi tugenda kukituukako Kristo yagenda ku mugga Yordan kujjawo bibi si kumubatiza niwo badde kimanya abantu abasinga balowooza Kristo anti basoma tugenda kusomawo tutegeere naye kati wosoma ku bikulu 26 ne ku bikulu 22 bwongera okulaga obukulu bw'amazzi gano Yokaana agalanga amazzi bw'oba osomyeyo olwobudde tujja kusomayo nosoma Isaaya 3:3 olw'olunyiriri lwa 2 ne Isaaya 8:8 lukulaga nti emigga omutayita lyato nti amazzi gano gojjafuna gajja fuuka ensulo munda mu ggwe oba nfuna kivula tuyimba tutya Yesu gwe mugga limba lwa Bwakabaka bwa Katonda Yesu gwe mugga ogw'obulamu ogukulukutanga guva mu nze naye kati bannaddiini bayimba oluyimba olwo ng'amunyika wali mu kidiba Yesu gwe mugga amunyika mu kidiba ate ng'eno bw'ayimba Yesu gwe mugga baabulira wano ku Nikodemo balema okutegeera amazzi kye ki amazzi aganaaza ekibi naye remember omuntu olina okuba ng'onaazibwa n'amazzi n'omwoyo kitegeeza olina okuba ng'obatizibwa ate n'ofuna n'omwoyo mutukuvu bintu bibiri bikwate tugenda kujja ku mulaawe wali beesiba nnyo badaddiini omulaawe yabatizibwa naye teyafuna mwoyo mutukuvu kino ekintu kikulu nnyo nti omuntu bw'atabatizibwa na mazzi na mwoyo ab'endagaano enkadde bakikolanga batya bababatizanga nga babanyika mu mazzi olw'ebibi byabwe oba nfuna naye ne babafukako amafuta nga garepresenting omwoyo omutukuvu tusome Baleevi 15 tutegeere bulungi bo bakikola batya bino byonna gwali symbols nti bukulaga nti omuntu bw'obatizibwa oteekwa okufuna omwoyo omutukuvu teeka yes era oba tomufunye oba tobatizibwa bya ddala bitambula hand in hand yes tugende mu Baleevi 15:13 Baleevi 15:13 era omuziku bw'anaalongoosebwanga enziku ye kale era Baleevi 15:13 era omuziku bw'anaalongoosebwangako enziku ye kale aneebaliranga ennaku 7 olw'okulongoosebwa kwe n'ayoza engoye ze n'anaaba omubiri gwe mu mazzi agakulukuta n'aba omulongoofu nti kigezako kunnyonnyola nti wano okuvangako ebibi mu ndagaano eri enkadde baanaabiranga tebaanaabanga mulundi gumu omuziku yanaabanga ennaku 7 tekyakomanga okwo ayayina okuleetanga ne kamukuukulu naye byonna bikola kwejjako kintu eki kimu kibi era tewewunya musiraamu n'omulaba nga yeetukuza n'amazzi frequently enziku emuli bubi ekibi kimuli bubi ofuna kyo tekyewuunya bademanya baba beeyonja okulabikira obulungi nedda beetukuza tibadde maaso ga Mukama Katonda nga baki batukuvu baweerereza mu ndagaano yakola ki enkadde era ne kuva 29:7 luno lunyiri olukulaga nti abantu bwe baamala okubatizibwanga babambazanga ebyambalo bakabona okubatiza kwasookeranga ku bakabona kubanga bwe baali balina okubatiza abantu abalala aba nfuna nti bwe baamala okubatiza ne bakwambaza ekkanzu oba nfuna ne bakuteekako amafuta ng'amafuta gali representinga akabonero k'omwoyo omutukuvu
ekireetera nti baddiini bano okubanga bakoola Yesu Kristo ebibi bibasuseeko balinga ababba obubbi tebalina mwoyo mutukuvu bababatiza mu mbatizo enfu eya Yokaana. Bw'oba osomye kuva 29 okutandika ku Lwomusanvu lujja kunnyonnyola bulungi engeri gye baakikolangamu. Kyali kirina simbo gye kirepresentinga nti bwe bamala obbanyikanga mazzi bakabona baabafukangako amafuta ne babambaza ebyambalo ebiraga tools of power, nabafukako amafuta tinammwe mugende mukole ki mubatiza abantu. Era kyovula olaba ne Yokaana yabatiza abantu kubanga Yokaana yali muleevi. Naye Yokaana ye yabatiza abantu naye tebamunyika mazzi. Yokaana omubatiza? Yes, tebamunyika mazzi. Teri yalina lunyiriri olwo. Yokaana bamutukuliza mu lubuto lwa maama we Elizabeth ate nga kitaawe Zakariya yali kabona. Olaba Yokaana bamubatiza nga tebamunyise mazzi, kati naffe tukugamba osobola okubatizibwa n'otukuzibwa nga tebakunyise mazzi ge. Kyalina akabonero kye karepresentinga ofuna Yokaana obutakola ki obutanyikibwa mu mazzi. So enyiringa wenkugambye nti kati zino zijja kulambika bulungi zinnyonnyola amazzi ti amazzi ago Kristo gakola ki gagaba gatayita mu lyato agayingira munda mu ggwe abonfuma ne gafuuka ensuula ennamu munda mu ki mu ggwe. Era woba osoma Ezabbuli 32:6 ejja kunnyonnyola obugazi bw'amazzi ago gafaanana gatya, si gano agoza emirambo. Onooba osoma Ezeekyeri 47 okutandikirawo era ejja kunnyonnyola amazzi ago. Baptize mu mugazi era tukyamusomesa kubanga wano we wali key point eyingiza omuntu mu bwakabaka bwa Katonda ye kujjako kirya kibi kyetugenda okunnyonnyola. Tekujjako bibi ekujjako ekibi because woba wonye ekirya ekikolo ky'ekibi nga munda mu gwe kitemeddwa bino ebibi biba bikola ki biba bifa. Ekibuuzo kikino, lwaki Yesu yabatizibwa? Lwaki Yesu yagenda ku Yorodaani? Kibuuzo. Tusome Matayo 3:5. Kubanga abantu baluleetanya anti tubatizibwa mugundi ne Yesu bamunyika mazzi, ye lwaki bali bamunyikamu? Awo ne bava e Yerusaalemu. Otyo Matayo 3:5 lugamba bwe luti, awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna erinnya lye Yorodaani ne bajja gy'ali. Olw'omukaaga n'ababatiza mu mugga Yorodaani nga baatula ebibi byabwe. Ku mugga Yorodaani baali bakolerako ki? Baatulirako bibi. Bakolako ki? Baatulirako bibi. Baani? Bano abantu Yokaana be yakubatizanga. Ku mugga Yorodaani abatulaba baayatulirangako bibi byabwe. Kati ki ekyaleeta Yesu ku mugga ogwo? Okay, now your statement makes sense for me. Twetegeeza Kristo teyabatizibwa yajja kujjawo bibi. Ekyamutwala mu ddungu kujjayo bibi. Oba osomye mu kitabo kya Balevi 16:2 because we baakwatanga endiga ne bagirangirirako obutali butuukirivu bwabwe ne bagikwata ne bagiwa omuntu mu mukono yeeteeseteese ne bagita negenda mu ddungu nefiira eyo. So endiga zino zaagendanga ne gundi embuzi bazitanga nga bamaze ozikansirako ebibi byabwe ne bazita zigende mu ki mu ddungu. Ekyatwala Yesu mu ddungu sifuna maanyi ng'abalokole bana Pentekote basomesa. Yagenda mu ddungu kujjayo ki bibi. Gye yasangira Sitaani n'akola ati n'amukema. Ne wano ku Yorodaani Yesu Kristo yali tagenze kumubatiza. Alina okubatiza kwayogerako tugenda kulaba. Yagenda ku Yorodaani kujjawo bibi. Soma Yokaana 1:29 kitegeere bulungi. Omulabi ali ku Brown Skin Events akitegere nti naye ekituufu yali azze kukolawo ki ku mugga Yorodaani gwe kwali bayatulirangako
ebibi byabwe. 1:29 Yokaana. Olunaku olwokubiri laba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga. Onfuna? Yokaana yayogera ebigambo bino nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu n'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Oba osomye olwa 28 waggulu lukulaga nti bino ebyo byakolebwa e Beseniya emitala wa Yorodaani Yokaana gye yabatirizanga. Bino nti omwana gw'endiga wuuyo ajjawo ebiki ku mugga Yorodaani. Yesu Kristo yali agenze kukola ki? Olunyiriro n'Abakatoliki balwagala. Uno akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. That's what they say. Bakisomesa bulungi ntya wuuno akola atya nga bakutte eŋŋaano. Eyo ye Yesu. Ojja babuuza Abakatoliki tebalina ansa zaabyo. Okitegedde bulungi nti kati okyali nti Yesu Kristo ku mugga yajja ku River Jordan yajja kukola ki? Kujjawo bibi bya nsi. Naye kati okubatiza kati kwa Yokaana, because Yokaana ayogera mu Matayo nti nze yantuma kubatiza naki? N'amazzi. Naye oyo yajja era ansinga obukulu kisaanire na kusumula bugwa bwa ngatto alibatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Agamba Yesu. Kati Yesu Kristo yamala okuwangula okufa n'amagombe n'ayogera mu kitabo kya Matayo n'agamba muweerebbwa obuyinza mugende mu nsi zonna mubatize abantu nga mubayingiza mu linnya lya. Atuwa obuyinza obwo obubatiza. Awo tujja obuyinza obubatiza. Kati omuntu ajja babuuza omuntu abatukuvu babatiza batya? Kyetugenda okunnyonnyola. Kati waliwo okubatiza kwa mirundi ebiri. Njagala ekintu kino kitegeera. Waliwo okubatizibwa Yokaana kwe yabatizanga okw'abantu okujjangako ebibi. Yesu Kristo yabatizibwa mu kubatizibwa kuliko okwa Yokaana kunyika mazzi okw'okujjawo ebibi. Naye waliwo okubatiza kwayogerako mu Luka 12 okubatiza okwo okw'okubonaabona. Oba onfuna okubatiza okwo kutujjako kiri ekibi ekisiikire ekya Adamu ekyasaakiririigo. Si kuno okw'okujja kw'ebibi wali ku Yorodaani yali agenze kujjawo bibi. Onfuna? Kati n'ekyo n'akiwangula n'akijjawo. Tusome Luka 12 okitegeere bulungi. Luka 12. Yes. Olw'ataano. Yes. Naye nina okubatizibwa kwe ndibatizibwa. Bino ebigambo bino abyogera nga ebulanga like roughly one year okufa kwe. Naye nga amaze okubatizibwa mu Matayo eri okulabye mu Yokaana eri. Oba onfuna nti naye nina okubatizibwa kwe ndibatizibwa nange nga mbonaabona okutuusa lwe kulituukirizibwa. Nti waliwo okubatiza kuno kwe tuyingiramu okwa Yesu Kristo mu kubonaabona kutya akwogerako mu Baruumi 6:3. Tusomewo tutegeere bulungi oke nkusplitingire otegeere kubatiza ky'okwo kwagamba. Baruumi 6:3. Abaruumi 6:3 gamba obanga temumanyi nga ffenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe. Nti okubatizibwa kati kwe tubatizibwamu Kristo kwatulagira tubatizeemu tuyingira mu kufa kwe. Nti Yesu Kristo yafa n'ovaayo n'okkiriza. Ng'omaze Baruumi kyayogerako eri 10 olw'omwenda paka ku 10 omuntu akkiriza mutima gwe n'aweebwa ki. Kati omuntu aba amaze okukkiriza nga bamaze okumubuulira oba onfuna kati okubatizibwa kuno okufuna Omwoyo Omutukuvu ojja n'okkiriza nti Yesu Kristo yafa era n'azuukira. By faith bw'okyogera naawe oba oyita in the same process because ekibi ekyo
ekikola ekyo kyeyakola kyajjawo ekiri ekibi ekisikire ekya Adamu kyetuvaako. Kitegeeza Mose ne bano abantu babatizibwa mu mazzi ekibi ekisikire kikyabaliko kyobula abakyamukoowola abayambe. Naye otegedde ki? Kategedde nti tulina okubatizibwa kwa Yokaana. Kuli okwa Yokaana kwajjako abantu bajjanga bajjirawo bibi banaazibwangako ebibi byabwe. Kati Yesu Kristo najja. Yes. Kati Kristo yajja ku mugaguli najjawo ebibi ebyo. Okubatiza kyova n'akudibya. Naye okubatiza okwo kw'aba Yokaana ke babatizibwanga kwali tekubajjako kiri ekibi ekisikire. Kwabajjangako bino ebibi. Era olaba omugenge onfuna yamala ku kidiba nga emyaka 38 alindirira ki kidiba kiri mukaaga gwe Yesu Kristo yajja n'akola ki kwata kitanda kyo tambulagende teyamukuba bigo. Katonda wabawonya abantu abakuba bigo. Yes, nga mu makanisa bwe bakola. Ago kati gafuka masabo. Wanki? Gafuka masabo kati. Mamachi. Amakanisa g'abasumba bano abalokole amaki. Katonda si wa kusesemerako. Katonda si wa kunyizamira. Katonda si wa kufukira. Katonda waba awonya abaana be tabakuba mboko. Mukama ne bafuisa tuyambe ne begala ne bajja ababayina blessing ne bababika. Katonda bwato si bwawonya. Ago gafuka masabo kati. Era bibeera musabe. Ebyo bibeera musabo ne begalika emanda gwe zigwako ne bagweri ne bakola kya ne beyamba ne bepamira bye biri mu makanisa. Bole bepamira. Yes. Abafuna Katonda tawonya bwatyo. Abafuna mpayo gwo gwomanyi Katonda gwe yawonya n'amukuba ebigo. Oli n'agalaga najja akola omukono wa mwenane mugwane mweyala. Katonda awonya bwatyo. Zegira baga filimu. Akasajja kano gabbya abantu. Abafuna Katonda tawonya bwatyo. Era agamba kwata ekitanda kyo tambula. Era ekidiba ekyo tekiddanga muwonya muntu ye. Awo yajja n'ajjawo amaanyi gaawo. Kibula buli abatizibwa mu kubatizibwa kwa Yokaana kubi. Abalina tukabirira ebinga ebimuli obubi. Kwe kusiiba ebisiiba ebitaga. Ne basiiba nnyo owangule amaanyi g'ekizikiza ate biki ate n'amaanyi ayimba amaanyi g'ekibi Yesu yagamenya. Ati noweebuuza kati ku byombi tukolewo ki? Tusiibe nnyo oba tubeekere Yesu Kristo yawangula amaanyi g'ekizikiza. Otegedde olimba lwe balimba. Siiba nnyo owangule amaanyi g'ekizikiza neki? N'ekibi. Oliva nagamba nedda amaanyi g'ekibi Yesu kale batagala butagazi. They are confused. Bategeddwa biri very plain. Abantu babiteeka bukebisi banoonya ssente. Ofuna bwe basoma Nikodemu baddukira mu ki? Mu mazzi. Mu Nayiro. Bwe basoma Nikodemu nti yamugambye eki? Mazzi. Bakwata bubawero. Genda. Ofuna ntibakumuwambiraawo. Amadini gawamba n'amannya ssebo. Abakatoliki tutuumagana. Abasiraamu Musa linnya lya Kiwalabu wakisoma wa? Musa erinnya lya Musa lyamuweebwa muwala wa Falaawo. Ekitegeeza nti omwana alondebwa ku ki? Ku mazzi. Naye n'omulaba ng'atambula akaada bampita Musa. Amadini nkugambe bano abasajja baaluka ekintu kyabwe nekinoga. Kati we tugezaako okulabula abantu bakiyita kuvoola. Tebalina bye baabisoma. Kati nga tuwunzika. Tetunnawunzika lwaki nga ak'obudde paati ey'okubiri ejja. Kati naye njagala tunnyikize ekintu kino nti waliwo okubatiza kwa mirundi ebiri. Nti kuno
okunyika mazzi onfuna okujjawo ebibi Kristo kwe yakola ki kuyajja n'akola ne wabaawo okubatiza kuye kuyajja n'agamba nina okubatiza kwendibatizibwa okwokubonaabona kuli kwe yakola kuki ku musalaba okwo kwajjawo kiri ekibi kyova olaba oluvannyuma lwa byonna n'agamba nti kikoze kitya kiwedde tubatiza abantu mu mwoyo mutukuvu sina mazzi ekkanisa za Yesu Kristo zonna abaalimu baabatizanga naye baabatiza na mwoyo mutukuvu onfuna so kati okunnyonnyola kati tukomye wano nga kunnyonnyola Kristo okubatizibwa kw'emirundi ebiri okwa Yokaana n'okwa Yesu so kati paati eddako tugenda kunnyonnyola abatulaba kati okubatiza kwa Yesu mu kkanisa ye kuyina kuba kutya naye nga nkusplitingidde tulabe n'ebyomulaawo oyo Filipo gwe yabatiza kubanga n'abaddiini bamwesibako nnyo era wadde bagenda kuleetera gundi Filipo tebamubatiza toleeta bya mulaayo wano nga tunyumya bya Yesu naye nga bino kasita ekirungi ko tutegedde wano nti Nikodemo akola atya amazzi Kristo ge yali amugamba n'omukazi Omusamaliya n'obukulu bw'amazzi gano ennyirizi gwogerako bwe gafaanana omuntu agafunye oba nfuna galifuuka ensolo gy'emigga emiramu munda muki mu Yesu. Kati wetunadda ku paati ey'okubiri tujja kudisikasinga further omwoyo omutukuvu n'okuzaalibwa omulundi gwokubiri. Kati wetunaaba tujja twagala twogere kubanga tugenda kwogererawo eddakiika galibanga 3 tuyingire amafuta abatulaba ku Brown Skin Events bantu tubeeyanza nnyo zino kati zaafuuka lectures nange host nziyigiramu buyigizi bannaddiini abasinga obungi batudde ku sheeno ne bagiraba ne bagikubako n'ebirowoozo n'ekirala kantangaze mu batulaba bannaddiini tasobola kuvaayo na kuchallenginga bintu bino kubanga ekituufu bakimanyi kati gwe atalina kyamanyi gwavaayo n'oyogera gozaki tebavaayo omuntu oba omukonjera naye yandivudde naga naye bannanga boogera bikyamu ekituufu kiri kyaki tebavaayo ekituufu bakimanyi naye banaabuusa abantu bajja sigaza abantu mizikiti gyabwe ate namaze okulaba tati kintu kikyasinze kaluubiriza abantu bano nga nti abantu abo banenya ekintu nabo baali bakisomyeko just ne beefuula nga abatakiraba kati bali abantu abalala bavuddeyo bakiclarifyinga tebavaayo ate ne gavumenti ebamanyi President Museveni amanyi nti abasumba bonna babbi akimanyi bulungi nnyo naye wali ebintu bye tugenda okusomesa abatulaba nti abasumba bano babbi abantu gavumenti etaddeyo projects nyingi n'abasumba ne bazirya abatulaba ku Brown Skin Event tujja kuba tukomyawo topic eno pa topic tujja kuba n'omutukuvu Moses Wadimba leero tuli wano ku Infinity Terrace bano nga balina apartments balina A&B nungi okuzaama TV bwaguuga nga bwogiraba ku screen yawo nga boolaba entebe ebisenge bibiri kitchen kale kwegamba ojja ne weemala eggoga nga bw'oyagala osasulayo akasente kasaamusaamu oyinza n'ogenda no balina akabaala kaabwe kalungi oyagala kunywa ku wine oyagala kunywa ku gins oyagala kunywa ku cocktails oyagala kunywa ku mocktails kale kwegamba byonna weebiri ebyokulya tomalaawo ngenza okujja ku sho nga mmaze okwekatankira ebyokulya byange olwomulaba nze nambwegedde nti tubeeyanzirizza nnyo ddala mwebale kusubscribinga mutuzaamu amaanyi famire etandise okugejja amanyi agange nze Douglas Kesegawa atakumira mpeera abankuumire omulokozi mweraba.